omuwala yenna walikeera ku makya nga alina ebirooto eby'oggoba tasaaba fumbirwa Gashumba. Owuliriza lwaki nkugamba bwentyo? Nkuwuliriza ng'alina ebirooto. Bw'owuliriza engeri gy'abadde ayogeramu ze nawulira interview ye ng'onomako n'amubuuza ebibuuzo n'agamba omukazi owange ali traditional. You know what a traditional woman is? Kasega yalemera nnyo ku kintu ekyo kitegeeza mukazi we bano awo sikwagala otuula wano. Abo banage bandeekanira mumulekanira kitamu banage munyiza kita. You get what I mean? Anti baba temufuna bye mwagala. Kati bani? Bani? Anga baba traditional woman baba gulidde emmotoka. Baba wawasiza. Let me tell you. Let me tell you something. People should understand that a man giving me things that I cannot get for myself. It's not a prize. So nkwaliza ku A Talk with Essie. S Media Uganda mane dobozi na bulime Esther nkuba babuzaako mwenna abatwagala wonna woli. Thank you so much. I think nyongera okusaba bampya ku channel. Please subscribe, like nga comment nga sharing. Ayagala okutulako nange wano ku set tunyumyemu. Waliwo abantu abeere mu comment section tubalaba nga mufa. Amagala tuze. Ngoyagala kuteesa jangu nawe try byoteesa naye bitanyuma nkusubiza tujja biteekayo. So call us on 0701542372. However, programs zinga zino ziwagidwa aba Osobola Building Company. Bano no bazimba byonna byoyagala anything concerning construction. Osobola Building Company webali oyagala kukubira plan ya nyumba yo, oyagala kuzimbira ina ettaka lyo liri 5x5 liri 25 kuki bajja ku planningira bulungi. Oyagala kutera mazzi waka, oyagala kuterereza lujja, oyagala renovation, oyagala kimenye kindeke ki Osobola Building Company webali ate nga bategeera omunaku okitegeera ekintu ekyo. Yes, temwerabya nti waliwo ne promotion obanga olina ettaka lyo ku million 2 mutandika okuzimba n'obanga wofuna ng'omuwanga addayo ng'akola. Ofuna ng'omuwanga addayo ng'akola ki? Ng'akola. Osobola Building Company wali okulaba ng'ate mwenna ekigendererwa kya osobola kulaba nga buli omu alina ewuwe. Okay? Ozimba mizigo gyo, ozimba nyumba z'abapangisa, ozimba nyumba yo, ozimba ki? Oyagala kalina, oyagala apartment, oyagala hotel, anything. Osobola Building Company wali okusortinga out enamba ze ziri awo. N'abatuwadde emirimu mwebale nnyo mwebale ddala. Era wiiki ezijja maaso awo tujja kuba tuddayo ku sites tuzirambule muzirabe. Yes, naddala nga esinga ddala nga z'abankuba kyeyo bali eyo bweru naye nga beesiga Osobola Building Company ng'ali mu bakolera bulungi nnyo. Trine Matilda olunaku olwali. Matilda, how doing? I'm awesome, the mighty me in my world. And to those that love and care about me. Yeah. Am I not mighty? Yeah, you are. I am. I bring life. You know? Yeah. I cannot go to a place and it stays the same. It gets a shaking. But I'm awesome. God is keeping me. I'm loving on myself. Negwe nakuza abantu emikolo bagikola. Ezo kimanyi emikolo bagikolanga Friday, Saturday. Naye kati abagagga bagikola ku Tuesday. Babeera bwe baba bafunye obudde ate n'oluusi ne baba busy. You know, omuntu lw'ofunye time olina okukola ekintu kyo. Tekiri mandatory nti emikolo ginabajja Saturday, Sunday, Friday. Whenever I get that time. Gwe nizo banga my off is Monday. That's when I'll do my thing. Hey, kati era nze bwe bana bajja okunyanjula, if my off will be a Monday, guba gwina bagwa Monday. Naye kati n'ekintu kye ngenda okukola. Abantu balaba nnyo nga banjula. Njagalayo kati nze njagalayo okwanjula kube kw'abantu batono. Embaga njagala tukere ku makya tugende batugatte. Nkomye ku ssaawa 10 nkwateyo akantu. Twali ebyo byakumenya abantu reception bigi. I don't want to. That's what I want. Maaso eyo. Naye nga mbadde nkugamba omukolo gw'omugaga gwaliyo ku Lwakumeka Lwakubiri Lwakunoova. Gashumba. I don't want to, but I just want to
tumwogereko ekyo nakyo kiggwe si mububi si mububi tetugenda mwogerako mububi waliwo ekintu ze ekyanneewuunyisizza anti jjukira emikolo gwaliyo lwakumeka gwaliyo lwakuna lwakuna maybe ku lwokutaano ne bagenda ku Serena waliyo Daben so kati jjo babadde bamulinze omukolo gwali gwaddi I remember yali Thursday yali Thursday Friday oba Saturday ne bagenda ku kivulu ekyaliyo ekya Dibeni Omunyarwanda yawe yaba ng'atambula ng'oli ali mayiro lwenda ng'onali eno nga buli omu bali mu social distance kyeka covid yazzeemu nga ffe tetumanyi so kakati jjo yabadde Monday ng'ali ku programu ye gy'atera okubeerako ku Radio 4 ng'ali mu kwogerawo a lot naye nze nina ekizibu kyenina ne bannayuganda personal omusajja we bamutabadde mufumbo for 24 years abantu nga bagamba musajja biki yakuba akasabbuuni musajja biki nse ne bamwogerako omusajja n'abaana afuna omukazi okitegeera ate bana bamwogerako ombuuza site twamusiimye nezi ndaba nga kakola kalungi okitegeera malayika era bagambye mbu yagambye jjo Gashumba yabaddeko awo n'agamba nti mwamwenna aboogera mbu just muli bakulu mwadiba temwadiba yadiba naye kenyini wabadde talina mukazi tewali abadde yamugamba nti yadiba abadde bamugamba nti yadiba labayo listen yabadde teyadiba cause abadde yawasaako ayina n'omwana omukulu nanso oyo omuntu aba teyadiba aba yewa break so abadde yewadde break ku bintu ebimu ku byo benyaka saga nnyo twogere nnyo ekintu kyayogedde alina ekintu kyayogedde nekitwala nga kikulu nga njagala tukyogereko yagambye ye ekyamulemesa abaana abakazi yaba bayise ba sex machines abadde bajjawo nga negwe Gashumba njoga era akamanyi yagala babaddewo obwala obujjankaawo just kwegatta nga yabuleeta oba nga bwe bwereeta ewuwe anti buba bwereeta yabutwalayo naye kati nafuna malayika n'agamba nti ye ekikulu kya byonna yabadde eddembe naye kireero njagala tutegeera eddembe eddembe abaami abo lye baboogerako eddembe obanza atalitegeera eddembe nze kankubuulire what is peace to men nze kankubuulire kino ekintu I think I should host a man ambuulire abasajja tebamanyi kye baagala I find men to be very delusional. A man will tell you that let me use English. I'm mixing. Men are sometimes very delusional. A man will tell you he wants a certain kind of woman, but they act contrary to what themselves they want. You get what I mean? Toyinza kubeera musajja nga oli katugambe nga oli musajja ng'oli musiraamu owulira n'ogamba oyagala ofuna omukazi nga mukatuliki naye nga talya mbizzi do you get what I mean? No ogamba njagala nfuna omukazi nga naye talya mbizzi naye ng'oli musiraamu njagala nfuna omukazi nga mukatuliki nga talya mbizzi nti yaje tuli ndi mukatuliki atalya mbizzi the majority of Catholic people balya embizzi the majority of Catholic people balya embizzi bw'aba tagirya ye ng'omuntu abeewa be bagirya balina n'ekiyumba ky'embizzi yasomera muli anti nkubuulire so kyoyogedde kituufu ebiyumba nga bazirunda kati some men sound like that ndi musiraamu njagala musiraamu njagala omukazi nga mukatuliki nga talya mbizzi oba nfuna nga tagirina newabe waabwe nga famire eyo tebalya mbizzi that is being delusional njagala nfuneyo omukazi wange ng'agenda nnyo mu bbaala naye nga tanywa mwenge
Njagala nfune like wabera okala ebintu nga bibeerawo ebiti nga tosaba bikola batya bwe batya kati njagala nfuneyo akaana akato njagala nfuneyo akawala akato nga teke bankutogere ntya kankireke oba kitegeera nga tekaagala nnyo bakuyita kwegatta okwegatta batya nga sex libido anti omanyi ofuna omusajja omukulu aba teyegattagatta ate omwana omuto oba ebintu otaleka bimanya bumanya njagala nfuneyo omuwala omuto naye nga sex libido ye eri nga tayagala nnyo byakwegatta okitegeera njagala nfuneyo omukazi nga tayagala nnyo kusaba ssente kino delusion over nga aloota ebintu ebitasoboka oba ofuna bulungi kati those are men those are some men they're unrealistic like that. You know, me, I love listening to men. I love talking to men. I love having discussions with men. There are some friends of ours like, no, too like. But maybe I should learn to, because kati nze mbera mu conversations, zinyizi. Kati ngakwe kati onyumi, right? Yeah. Kati nze bagala kula nga I love, you know, like there's a kind of men I love listening to. Ngaja kunyumiza ebintu. Gambe, okay. Naye ekiri possible kimanyi okitegeera so sometimes you can I enjoy men that argue with me on how women feel because I always feel like they are fighting themselves. If I tell you women don't like that and then for you show me as a woman I do not know what I am talking about, then I think there is a problem somewhere. There is a miscommunication. Yeah. Kati abasajja bamu we batu bakola ki we bali baloota ebintu like baba n'ebintu bye babeera baagala naye nga biri close to impossible. You get kati waliyo omusajja ojja okugamba njagala nnyo omukazi ampa eddembe nti omukazi abasajja bonna baagala ddembe saagala mukazi anyombesa saagala mukazi ambuuza gye mbadde saagala mukazi akola bw'ati saagala mukazi akola bw'ati nga ye gye ki ye mirembe gye kati ate oyo omusajja omusange nga mukama yakwata n'amuwa omukyalo oyo naye nga talina side chick amuvuma buli kiro nga bw'ogenda mu texts zaabwe on WhatsApp or any other platform ate nga bimunyumira ng'alaga mama Fina alina gundi gye yaliko n'agamba empisa tezikola ki tezifumba webale nnyo era ng'olowooza nti empisa zo zijja kufumba owedde oli mu bya kisiru kati Esther kankubuulire abasajja we banaakeera ne bategeera abakazi bye twagala bagenda tufunamu emirembe mingi nnyo naffe bwe tunaakeera kumanya kitegeera abasajja bye baagala tugenda kubafunamu emirembe miki mingi nnyo gwe ne bw'olijja noganze njagala nnyo omukazi ampa emirembe and you have not what is going to make your woman to give you peace is to understand me as Matilda. What do I like? What don't I like? Okitegeera what pisses me off? What doesn't piss me off? Oba kitegeera bulungi some men are too selfish that agenda kugamba nze omukazi njagala mpa mirembe naye ng'egyo emirembe gy'agamba ayagala agenda yonna gy'akolera ebintu bye byonna by'akolera bw'abanga akomyewo saa 10 ku makya you should never ask them banange today nga you're very late oyina mukulisayo akulikayo ssebo akamera onaalya nedda sijja kule kale agambe ebyekisiru ebiyinza okusoundinga very off for you omugambe babe you're right nga that's what they call peace of mind. Some men are too what's that word? They are too God, the word is disappearing. They have a very low self-esteem. Yeah? Yeah. Some men have a very low self-esteem that they cannot manage an intelligent woman. They cannot manage a woman that thinks outside the box. They cannot manage Esther. They cannot manage a certain type of woman. Omusajja ekikufuula omusajja a quality man. Not getting a woman you intimidate.
that doesn't make you a quality man. Bwotiisatiisa g'oboggolera. So sometimes man, I don't know, but like they just you just see people say things like, oh my goodness. Otunuulira ekisajja n'ogamba manyi esi okeera ku makya n'ofuna omukazi go intimidating. It does not make you a man, a quality man. Omusajja gwe tugamba owa quality yoyo omusajja gwe tugamba yawasaani nga Matilda mukazi muzibu oyo gwe bagamba olaba yakakanya Matilda oyo musajja ddala. Abaagala bali kati baagala bali abajega omusajja akeera ku makya n'ofuna omukazi ali timid. If you wake up in the morning and you're a man and you get a woman that is timid, that probably has low self-esteem, that is not confident, that cannot speak for herself, that don't keep on convincing us on why you had to choose that person. Keep quiet. Aina chikati. Abata aina mukazi. No, let me tell you. Some men are going to come and they will make women that are very outspoken to seem like those women are disrespectful. Yeah? Nisagamba. Ne honey, that thing is all right. Omukazi tampa kitiibwa oyo. Omukazi men should start to understand that the kind of women they are dating right now, they are not the women of long ago. Women of long ago, bali bategerera wane waka waabwe. Oba nfuna. They couldn't hold an argument. Thank you very much. They couldn't hold an argument. They couldn't debate. They couldn't, share their opinions because they were so scared the guy might beat me. Bali tebabitegeera kubanga tebabimanyi. Bamanyi fumbiro. Kati abakazi ab'ennaku zino ffe ba Matilda si kwogera kwepanga kweteekawo nnyo naye omanyi nze nina obuzibu naye ndowooza it's something I'm trying to work on. Bwe mba nga ndi kunyumya n'omuntu nga mpulira toli mu kunkonvinsinga kimala sijja kukkiriza. Omusajja sibyagamba oh honey you're right. Okitegeera instead of about kati omusajja kimunyiiza. Kati omusajja ow'ekika ekimu bwe namugamba bwe tunaafuna that sort of argument, some men cannot allow women to argue with them. They think obeera omanyira, they think you're standing on top of them. Balowooza anyway kumanyira omukazi tafugika omukazi ali disrespectful. Yes, we could be arguing, but of course it has to be a respectful argument. Nti tomukosa bigambo bivuma. You're just reasoning. That's not right. But sweetheart, that's not right. Oba kitegeera. But sweetheart, ekyo kikola. That's not. Tomugamba tojja kikola. Basajja tebagenda ddala kigalyo ekyo sijja kikola. Ate banyina kikola, amasigenda kikola. Anti kati awo oba wakulemye kati go bakubesa kati. But honey, the other time, usually men get so intimidated by such women. By the way, kyabalemu okukkiriza nti ebe bagamba ffe twagala bino baba balina low self esteem. Nti bali awo ngeze ne mbadde nga ngoberanya ebintu oyo Gashumba byabeera ayogera omwami oyo ow'ekitiibwa. Kigere kiringa ekigundi. Kigere kiringa. Oyo omusanga nga ali ku TikTok akuvuma obubi okufaako. Naye ng'esi kigere okirabye. Kati ekigere kiringa kyako kyekyo abasajja be baagala nti baba n'obubi n'ababawala we bati aba b'ebigere byabya kyogafa nze alina akamira nange ekigere kinnina woba weera obubi nange era bw'olabye akake ebyo abawala baba n'ebibina bino ebiyiikayika ebiriwo ebiti kyoga kambaza leege ekigere kiba bwe kityo ate gwe ojja okikoleko research ojja kumbuulira nze nkugambye Gobo those chicks with those kind footwork awo soko omcheckinga. Ekigere kye baba bakiyita bati. I don't know. Sibimanyi nnyo. Kyekasalirwe. So, nkyakugamba. Oyo mwami mbadde muwuliriza nnyo. Nze omanye eri abantu owuliriza ng'oli mukazi n'ogamba me I wouldn't date such a man. Nga gwe bwe weemanyi okitegeera nga siga nno mubi oba alina obuzibu but ye engeri gy'ayagalamu ebintu bye nga tokola ki? Abajja bisobola.
ng'omuntu yenna. Kati kangambe kino omuwala yenna walikeera ku makya nga alina ebirooto eby'okuggoba tasaafumbirwa Gashumba. Owuliriza lwaki nkugamba bwenti? Nkuwuliriza ng'alina ebirooto. Bw'owuliriza engeri gy'abadde ayogeramu ze nawulira interview ye ng'onomako n'amubuuza ebibuuzo n'agamba omukazi owange ali traditional. You know what a traditional woman is? Kasega yalemera nnyo ku kintu ekyo kitegeeza mukazi we bano awo sikwagala otuula wano. Abo abaana bage bandeekanira mumuleekanira kitammwe banange munyiza kita. You get what I mean? Anti baba temufuna bye mwagala. Kati bani? Ani kati baba traditional woman babagulidde emmotoka baba wawasiza. Let me tell you. Let me tell you something. People should understand that a man giving me things that I cannot get for myself, it's not a prize. I just can't get them for myself. So if you can give them to me, you're not doing me a favor. If I am working, I know I'll get myself a car of my own one time. I'm not seated there, waiting for man to come and marry me. So you cannot tell me more. Baby Gamba, I don't know, people, such people, such men love to make women feel like they need them, like I'll not do anything without you. Beba abasajja ajja okuleetera okulaga nti no nakujja from 0 to 100. From 0 to hero. But guess what? The moment you leave this house, you are nothing. Nothing and completely nothing. They don't want women that show them, bruv, if I leave this house, I'm going to be better. Abakazi bwe batyo baba intimidatinga nnyo. Era kizibu nnyo osanga omusajja ng'oyo ng'afunye bano abawala abantu be babadde basuubira ku social media. Abo abawala abali extremely stunningly, adorably beautiful. Okitegeera nga beefaako nnyo abo tebasoboka. Nga there are those kinds of girls, they know how to take care of themselves. Abo abawala bwe batyo ba intimidatinga nnyo abasajja abamu. Era ajja kufuna omwana ne bane lwaki wafunye oyo mbwampe emirembe amanyi ofumba amanyi every woman before a man chooses me to marry me, I have given them peace. Nze mbadde nnyo ne engagements ng'obeerawo n'owulira abasajja nga banyumya bambi kikazi kyange nkyagala nnyo kyo ne bw'okyendako bambi kasita okigulira emmere nze omukazi namugonza kasita mugulira emmere awo navaawo oba kitegeera bulungi. Kati omwana omuwala gwe bakuza nga batendeka nti tugenda kusomesa ng'olina okukira ku makya ofune omulimu okole. Either you employ yourself or they employ you. Olwedde ofunyewo kasenteko. Esther, nkubuulira kino ekintu. And no one is going to make me feel otherwise. I am a very good woman. I cannot compromise myself for a person that makes me feel like I am supposed to survive on them. That is out. Nagamba The moment wano Esita. First of all, it's even wrong that ajja n'atunyumiza byonna bye yakoleredde oyo omuwala. We don't need to know. Ebyomugulira ki? Nze golaba oyo namusanga ng'atambuza bigere n'omuteeka ku mmotoka. Wali oyagala mumukolera ki ng'olina ssente? Kweje oba nfuna bulungi. Wali oyagala mumukolera ki? Bane nagamba kweje No, like seriously. Waliwo ebintu emu abasajja abamu kweje emyaka waliko. Kweje emyaka erina kukola ebyo. Nebayo nga bragging in that thing, but that is your responsibility. What is your part? Obeera ng'oli mukulu kw'oyo omwana eyo age difference
omusubiro banti alina okubonaabona era ng'alina omusajja amusinga emyaka emingi bwe gityo. We do not expect that. Like, that's not something to explain to the world. That is, I mean, it's quite obvious. Omulenzi alina okujja neyewaana ebyo nga Matilda nfumbiddwa omusajja wa myaka nsinga egyo ebiri oba mwenkana oba twenkana oba nga nsinga n'obuto n'agamba nze gumulaba oyo omukazi namugulidde bajjaga bannanga omwana nga w'amaanyi ono webale nnyo ebintu bikolwa by'amaanyi abasajja myaka nkaaga okozasambu osega Ezra naye oba omanyi olina emyaka osuuka omwana omuwala emyaka egisuuka mu 10 oyagala tukugambe kitukwebaze ate nga nekyala olina ne ssente. Those are the things you're supposed to do for your woman. You're not doing them a favor. If she's a young girl and has left all these men that are probably her age or slightly older, let me settle for this guy, then why do you have to come and talk about it? Oh, you're going to get nzirabadde ndaba abantu nga bagamba abaana ku social media mbubana someone ng'ataddeko caption nti bana mwina okukola ennyo kuba kati wano we tutuuse abaana temwina bateeka ku pressure oba kitegeera oyo omusajja emyaka gy'aliko ku myaka gy'akoledde in fact nzalo balina nantono ku myaka gy'akoledde bw'abanga amanyi mugezi nga bw'atukola ki kiba kitegeeza no baatenga na mugagga n'okusingako ekyo kyakola kyatulaga ffe kye tumanyi oba kitegeera kubanga tulaba ddoni tulaba omugagga omuvundu kati wemba ndeetinga omugagga akole ki alina kunkolera ki okitegeera kyekindeseza abaavu zijje ku mugagga oba onfuna ebyo tetwetaaga biwulira nnyo. And you know sometimes nze mba nina engeri omanyi ogenda n'olaba abantu nga beecontradictinga ng'omuntu omanyi oli mugezi nnyo 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 ogamba certain things you can't give attention naye ate era bw'ojja by'otandikirako. Me, there is no day I'll ever come and explain why I've chosen the man that I chose. It's my business, none of your business. Oyagala tu it's none of your business, but then you keep us pushing us into your business. Like, how did I even say? It's none of our business, but then you keep dragging us into your business. Okitegera so abasajja batya ebintu ebyo abasajja batya nnyo abakazi ababayiseeko nze kankubuulire si ku bakazi babayitako. There are men abasajja bali well established nga balina amagezi nga balina empisa tasabeera intimidated by a woman amusinga abadde nno batandise ebintu by'emyaka egyo omusajja ajja kulina emyaka 3 towasa omukazi yeefuna towasa n'obatunuulira nno nga tomutegeera naye kennyini bw'abagamba 3 ameka towasa bw'oba ng'oli musajja ng'oze mu bulamu bwange nga nsussa emyaka 27 kitegeeza wali owasizzaako. Lwaki tewasigaza oyo? Anti ebiseera ebisinga muba bannamba 2 bannamba 3 baani baida ekyo kyogambye ekyo kintu kyogambye olaba kyogambye mbu self worth no self esteem. Abasajja bano nga wogambye walaba omukyala nga alina emyaka 28 entegera y'omuntu w'emyaka 28 omukyala omwana ow'obuwala abasinga bonna 30, 31, 30 abo bonna abawala abali eside awo entegera yaabwe egenda ekyuka ekisooka ddala lwatu olina kyosobola ebiseera tosobola mulimba emyaka labayo Esther. You can't lie them. By the time you're 28 omanyi what you now need in life. Certain men don't want to find women that are abaabuuka ayagala bagala baddofe bali awo. Kankubuulire kino eno guys should really change that mentality. It is so annoying. It is so annoying. Bw'oba omanyi oyagala omukazi nga yasoma nga ali at a certain age ne oba wafunye oyo omuntu nga alina emyaka 19 nga mukazi gwe kennyini n'omusomesa ogenda tuka point ng'obwongo bwe tobusanga era agenda kukulumya omutwe era you're going to lose the peace. Ate esa nkubuulire ffe abakazi otulaba omukwano gwaffe guli nnyo mutulaga notutijjisa. Omukazi akeera ku makya nakkiriza omusajja nga tamukolera byayagala aba anoonya ebibyo. So kumukolera byayagala mbu okumuwa ssente. But okumu how can I our love is so much into you know when you show us our confidence in a relationship developing nnyo showing the world that is us like oh my baby Matilda, oh my God, oh I love you so much. Mutambula mwenna. Yeah, holding hands and you know some Nyamwe nakulaga mailo renda. Mailo renda otambulira eri. What? Mumwami na mukyala. Ndaga mu kisanda mokka.
Omukwano inagundaga everywhere. I'm imagining their home. I don't know. Me, I don't want to really give so much time on their home and stuff like that. No one knows what happens there. But let's concentrate on what the guy is talking and what we are seeing. Because edite tulabayo. Okitegera. Naye ekyo olusi kyotulaga waneno kituyambako okukubyamu akafaananyi. What happens the other side? And peace. Nze Esther kan kubuulira kino ekintu. Togenda kuŋŋamba nti nno obeera ne mukazi mu bantu n'omuvuma nti ate ewaka n'omusitula. Kati ne tuba wano nga banga ali wano nange naye Matilda tolina magezi n'osuubira nti ewaka agenda kuba oh my darling wife akuba luyi n'ogweri mu bitebe byamu oba onfuna like negwe bayino kati balina tubalamuko ku magezi amatonotono abasajja bakubira ddala naawe ate omusajja akubira ddala nakkuba naye omusajja bwankwata kankube tuba tugenda kweyoola ekyo tekiriiyo okunkuba tweyola tosaba kunkuba lwine sikuwa nkuddiza baaba mwami wange anansonyiwa omuwa nkuwa nange tonnyumiza aya basi naye sisubi afuna musajja asakunkuba so kati wawe yagamba nti tewali musajja akubira mukazi bwereere taliiyo bakubira reason omukazi bagenda omucapa nga provoking the guy wali abasajja abakubi obukubi bo nga bo bakubi then wabeerewo n'abasajja wali abakubi omanye eriyo omusajja gw'osanga n'ogamba oyo guy ali very peaceful talina ngeri gyayinza oba nga yakubyemu estory eriyo abakazi abaprovoking nga naye mukazi munno omutula n'ogamba neggwe oyo nze nemba musajja nzimuyisaamu kati mukwano abasajja baagala nnyo eddembe naye bennyininyini balina okusooka ne bategera ffe abakazi ki tetwagala eddembe mulyagala naye ffe mulituwa abasajja abamu baagenda ne balowooza nti okuwa omukazi eddembe mugulira mmere nabindaazi n'obiteeka mu ewaka n'obasasula yaka n'amasannyalaze n'ozunga n'oddayo gy'obadde nga golozeekedde eddembe ly'oba ompadde nze sajja wo kulya mmere oba onfuna najja beera na mwami wange kuzaala abaana baffe kubakuza unless ng'oli wabweru ng'okola ate nga newookolera mmanyiwo setaga kujjayo but I need to know oh my man is at work but there are men who are deliberately bad-mannered nga balina empisa embi ennyo nti omuntu tasaana beerawo naye n'ateesa naye kintu nga they are so rude. Those are the men that will convince you that they want a peaceful woman. They are so rude. They're so very unappreciative. Abasajja batya abakazi abagezi. Era sakunyumiza omusajja. Yangamba what's your business? Plan, yeah, what's your business plan? Nemusomeramu nga alaba nina big deals. Kakati yadduka kati mbandi eyo ng'omutanga kyali wange wamugobako nze namugoba nanewayi teyagala yagamba nti omukazi oyo simusobola mugezi ajja kunziba naye nga kalaba abantu nze nalinako omuntu nga we mubeera nga mubadde mu argument n'otuuka n'ogiwangula nga gamba you're disrespectful. You're very disrespectful. Kati babasajja bato bakiraba. But now kat how do we handle? Because nze so kubeerawo nga I have all my good nemazi. Kakati nze nayiga. Omanyi we learn through experience. Yeah. Bw'obeera nga ne bbawo n'omanya nti amagezi g'amangi gamugira. Gamunyiiza. Waliwo level mutuuka ku argument. Gye mutuukamu nga muli mu argument. Yes. Nolaba nti ne tewali Ngomugamba, you know, baby, you're really right, by the way. I hadn't thought about it, but I think your point makes a lot of sense. Kitegeeza agamba sijja kikola oba wette. Oba ogenda kufiirwa omusajja. So gwekyokola wagamba, but you know that thing doesn't make sense. It's not, baby. Yeah. No, mba mutima maisi genda kikola. Yeah. No, but my talking to you know what? I think I should really do that. Yeah. You know, when you're handling a man, you should handle your man like your boss. Hey. Yeah. Oh, okay. Yeah. I should handle him like a boss. Yeah, you should handle your man the way you handle your boss. You know, you can't tell certain things to your boss. No banga idea you're singer. So you can't come and bring it to them.
kubanga boss takkiriza kumusinga ne woba nga kyolesa kye kigenda okuzza business engulu. Nti ne woba okireeta bwange bonna nafunayo boss omu nedda nza nti nkubuulira kati gwoba oyagala okitegeera kati mbadde nzijukiramu omukubamu bwoti bw'oba ng'oleetera idea oba owa boss wo idea tomugamba nti kyaba alina okukola proposinga so kakati n'omusajja weeta omukola kati omwami wo bw'agamba ekintu ekimu omugamba I will do it kati gwe nga tokikola kati gwe omulaba wayiseewo kati ayinza okugamba omanyi abasajja abakambwe aliza n'okuwa assignment. Do you know some men give their wives assignment? To do what? Listen, kugamba ati kati gwe oyagala mmanya. Gawo n'agamba babe njagala ogenda olambula ettaka ly'egundi. Shege kati mwabadde mu arguing about some property that you're supposed to purchase. To buy together or himself or whatever, but it was an idea that you guys brought up and then you had an argument okitegeera. So ngagamba nedda njaga tugule kisaasi nti naye mukwano nedda twandiguze ebulindo nti lwaki bulindo nti ze wenda kisaasi already ndaba abantu bakoze eki bangi ate eno ndaba kyali space we can get bigger land and we can do a number of activities there compared to when you're in kisaasi it's more of a it's more of that kind of like people are so many it's turning into let's say a slum nti No, me I want kisaasi. Njagala ogenda okebera ettaka eryo. Assignment. Nja kikola. Yeah. Ngagambe. Making sure by Friday okoze eki. That's an assignment. Bakuwadde ne deadline. That's a deadline. Like if you give it something to do with a deadline, that's already an assignment. Ng'olina ogendayo by Friday. Kati bwogira tomukayanya. Bwomba mwayombe ku Monday. Mwatabuse Monday nga aganya obbayinga aije. What, baby? Here is the thing. I'm kindly proposing that maybe I first can try out this side because I think it's really a good place and, I've heard that people could want it and they could take it. Don't propose at that point when he's heated up. Find a point when he's... Mulinda kakane. Yeah. But did you even go to that sassy place I told you about? I'm going to go there, but I'm kind of requesting that we also check out this site so that you can have plan B. We can weigh and see which will be the best option. We should just like abandon this one. You propose. Yeah. Because you cannot address your boss in a way that is rude and commanding them. You have to. Yeah, so when you are talking to kyekibaleetera owulira nti oli respectful mukazi wange alina amagezi omukazi oyo awe kiti nze nkubuulira so you don't like that? Yeah. Okay. Yeah. But babe, you see, Zomanyi, me man, I think I'm not too difficult, like so difficult. Yeah. Mpulira nga ndi muzibu nnyo. Kugamba ekyo kimuleetera okuwulira nti ye musajja. Awulira nga w'amaanyi agamba so kati gwe muwe ekintu. Matilda gwe mbadde neetaaga ono. Nja kusobola. Are you sure? Matilda. Cause that is peace to them. Babe, ngogameze oba oyagala omanaginga omusajja olina mukwatanga boss nga wokwata mukama wo ku mulimu you can't back at your manager kuba obumanyi anytime bakuteeka mu disciplinary committee you cannot back at your manager because yakuwolereza n'ofuna omusaala kati nga woyagala akalimoko bawo oba olina omwagala sikuba agenda ate wagenda onaali awo kiba kati awo obuzibu bujjidde ku bawala abamu you have your money, you have your home, no, but girls should understand kati that's how difficult it is. No, you just amanyiga kagambe kino it's very and to some women being a wife in this day and era is very hard. Yeah. Not hard because there is so much in marriage, but there is a lot to balance. Balancing work pressure with home pressure, balancing with the respect you give your husband, with the respect you give to your bosses, balancing your kids to your subordinates at work. Like obeera omukazi ng'oli manager.
okitegeera ku mulimu oyina abaana bo be baani be ba subordinates bana ba reportinga gy'oli okitegeera ng'oyinayo nde gw'olina osanyusa gwe bayitaani mukamaawo akuumira awo akuwe ne promotion kati kye kimu n'ekiri ewaka kati you see how being married in this day era is really hard kati obeera omwami oyagala omuleke wano ne boss abe wano kwegamba yonna obe happy ogenda gwe ddala okutegeera kyasajja towasa mukazi asomyeko babeera just intimate babeera timid people naawe very low self esteem abeera awo kati babeera omanyi kibali singa obale tobeera affected saga mukazi ansinga status saga mukazi ansinga status abakazi abalina status n'asoma ki that is a good thing bw'abazzeyo n'asoma ayinza okuddayo n'asoma twenkane level it is well I wouldn't want to be with a man gwensinga status sina kye mba mwagaza kuba bagenda gamumanyira my way of thinking is quite fast ngenda kugamba ebintu ogambe nkuvumya obwavu okitegeera ngenda kugamba babe kyogere tusana gulayo kataka ka miliyoni 10 onyiige oga omukazi yanvumye amonfunaye so you can't date a man nga tasomyeko kutuuka ku level yo asisobola senior 4 no I can't senior 6 no I can't drop out I can't kuba ne oba ne sente zote zigenda kutuuka reasoning ne sente bintu bya njawulo osofuna omusajja nga alina sente nyingi naye nga reasoning entono mukko ate wawo ekizibu nakyo by the way si kujoga temutukitwala webi like nofuna guy nga teyasoma drop out ali naafuna sente buli kimu alabanga gwamuyisaamu amaaso anti kubanga abane kali nanga namufunako naye nagafuna ne mwana wekupanga kyekyo mukwata tujja kukwatagana anti nze omanyi simufunangako anti he had money kyekyamuleetera okubeera next to me okitegedde ekyamuconnectinga just to connect with me kwegamba ngolaba ategeera naye nga ebitabo bye okitegeera kati ye nga alaba womugamba ebintu alabanga gwamumanyiira okitegeera so at the end of the day I was like bwe sijja kusobola nze nina omusajja gwe sisobola nze omusajja nga Gashumba ng'alinga Gashumba si Gashumba yennyini ng'obula omusajja alinga Gashumba mba simusobola era omusajja bw'ajja ngamba nti ali inspired by him nga awuliriza nnyo ebigambo bye nenze neyoza abantu ate waliwo n'okubanga omuntu asobola okwogera ebintu ebimu naye nga tabikola we n'abantu bwe batyo gye bali olumu kisoboka like there are people nga bali bwe on social media people really lie omuntu asobola kujja nagamba nze omukazi tankola bw'ati mukazi tankola nze nagaawo oyo gayi waaba ayogera abeera tu serious akanula n'amaaso oyo omuntu eyangamba ekintu nsawa kwagala single mother nawe abo babyogeranga wano naga ate kwagala single mother ate najjanga apipira ate nga gwayina era be bagenda owassa fe bakazi be balina bagenda kukola bati abaana abawala be beegomba abato baagala basajja bakulu nga Bagashumba gw'oli awo tolina yadde emmotoka emiliyoni 4 ana matono people have cars kati kyenkugamba nti era kati babeera batujoga ana sigundi omanyiza njagala nnyo abasajja abeepanka ana sigundi eno motoka miliyoni 4 ate emotoka anyway n'abasajja bavuga emmotoka Matilda bukadde 3 nga yakwa abo nabo balina ebizibu byabwe 3 nze nkubye waneeno teri kintu kya musajja kinkyamula anti kati kyengezaako okugamba nti kati abawala be baagala so you're competing omuwala gw'oyagala abawala bali bogambye baagala abasajja abo okitegedde kingezaako kugamba sigamba nti ki kati ye ali waali kati alina kufuna single mother ate nekyakankubulira kino alina kubeera single mother si kibi ba single mother olaba obuzibu bwe tulina abantu babeera bagamba tuba tetulina nnyo obudde bwakumala we have no time to waste someone told me leero ku makya nagamba single mother ne single father be bamu ani yagga Shadrack ava okungamba nga bamu batya mbu bonna be bamu mbu balina emize gye gimu gitya
era naga requestinga bonna beewase balina emize gye gimu baagala bonna baagalira ate nga single father teye mulaba edduka nenzijukira single father yangamba okoleza omwana we ebintu bannange bintu ki ebikopo nzijukidde oli omuntu yanzijukiza nagamba omwana no let me tell you I don't want single father bayali yakola nedda ate nga ntuba tumwerabidde buli kyoyogeranga adda no actually yeteekawo nnyo ne ku mutto yeteeka nnyo ku headlines but I don't think that's really ne single father yali akuseemu omuntu I don't think it's really a big deal egamba bakumulimu no like the thing is here it's not about a single father but ebeera character ya muntu abeera nakamanyiiro naga kati kyogamba kyogamba tosobola kuva ku mulimu genda kukima mwana wange kusomero nga wait kati kagambe kino wait kagambe kino oyo tekibeera nti single father bwatyo babeera ebeera character ya muntu nti abeera abeera ne entitlement nenga yakola ekintu ekyekisiru kyesaana kwerabira oba okitegeera ebeera just entitlement nga they feel entitled oba okitegeera bulungi naye nga si bonna bwe babeera there are some single fathers that are really nice nga they are not single fathers because they were bad but they are single parents because maybe they didn't have the women they were with weren't like sina buzibu nnyo naye engeri gyempulira gye bakiyitekawo siba single mother njagala bakimanyi nti n'ennamba y'abasingle father kati mpitirivu anti gwe wuliriza abakazi basingle mother gye bakoma obba abangi n'ennamba y'abasingle father gye kubanga naye tugenda kutandika obbasuulira abaana kubanga ani abayanzaalamu kati eyanzaalamu bwe yawanzaalamu afuuka ki single father ekwebale nnyo so it's kyekyo omwana yangambye Shadrack abadde oba Shadrack n'ebibuuzi no bambi kagambe kino ekintu olaba bambi sometimes also men you can olaba abasajja bano bagumu naye ate bebasinga okutya ennyo bali batya kuba kangambe kino bali batya omusajja ebiseera ebisinga bw'abeera nga single father aba atya nnyo who am I bringing in my kids jjukira bba abasajja bali very vigilant on that abaga kazi ono genda etamba n'abange because bo bategeera mama abeera alina kukola mulimu ki oba kitegeera so they don't want to just bring anyone that they find on the streets out there to mother their children so babeera batya like babeera I don't know why in my life I have so much empathy for men or because I have a boy child simanyi lwaki bamanyi naye nze kale bansa ate ndowooza okuba nina ne baganda yange abalenzi tulina abalenzi bangi osinga abawala mpulira nga ntegeera nnyo positions zaabwe anyway kikanziza nnemu okutegeera yeah I really men are people nze maybe I can never understand ate bambi men are nebedanga buli gwe bamwe tusiibule bana you can't tell me are not bad people ffe twalema okubategeera nze nagamba kasitagwe abategeera bw'otegeera abasajja engeri gye baoperatingamu ofuna eddembe kasitagwe abategeera naye abasajja tebalina buzibu kasitagwe abategeera Matilda abasajja boolaba kasitagwe ategeera abasajja bo gobeera n'abasajja bo tomumanyi atombulya bintu bya kisiru why do you hate men like I didn't hate them men are not bad men are not bad naye kasita Matilda kasita gwe abategeera it's okay no like gwe abasajja bo beyalire obebike sibategeeranga naye ndigezaako okubeera nga bo gezaako obeerenga bo nga teweeguya tofaayo bale manyi gwayo gwoza asobola okubeera nga gwe teweeguya abasajja ekibaleetera okutuwangula mu emotions tebeeguya nnyo naye banange
Omanyi lwaki abasajja mu breakups ebiseera ebisinga si be bakaaba ennyo? Kubanga they are the providers. Okitegeera? Aba amanyi jafuna omulera mu providing ajja kunjagala. Kati gwe omukazi lwaki obeera olumwanyi abakazi in nature we depend on those men. That's our true nature. Newe tunaturwanyisa kitya? We depend on them. Ne bwokola ssente omukazi gwe okadde 150 kwa account yo. Gaya ajja n'akufukamiza. Naye ate omusajja tosaba mufukamiza okujjako nga wamuteeka obuugi mu mutwe. Wabusala omutwe n'oyiwamu obuugi. Naye ng'ategeera bulungi nga yeemanyi omufukamize taliyo yoggayi. Okujjako nga mubi nnyo. Omusajja alinza okwegayirira ng'alina ssente aba mubi nnyo. So olina kubeera awo bambi. Olina obbanga. Olina musanyusa bambi. Olina okubanga omusanyusa. Olina omuwuliriza. Olina just okwengayo part. Olina omutendereza nga Katonda nga Kabaka. You need to know your part. Byebyo byewagala. Byebyo. Tina kati bakubisa bwongo. Agamaanyi Matilda tukyagayina. Nze nkubuulira buli muntu ayagala okumuwasa alina omanya nti okuwasibwa kulimu okuteekamu amaanyi mangi. Si byagenda ayagala omuwaki? Omuwasa. Kiddemu? Ayagala okumuwasa. Ngani? Abaana bangi gye bali. Listen, let me tell you. So kakati, bye-bye. Listen, me, I don't want to just get married. I have to get married. I was designed to get married to a man. Most especially. So, I have to get... Sagala bwagazi kumpasa. Bayina okumpasa. Kubanga obufumbo obw'abantu bungi nnyo. We have same-sex marriages, right? So... Ojja kudambya ekisiru. We have same-sex... Tomanyi nti we have same-sex marriages. Simanyi nti wajja eri. Simanyi abantu bazikola wane n'ompulira bali mu lavanda simanya muki. Bonna bufumbo buli awo. Naye nze nkugambe n'enkikkaatiriza nti saagala bwagazi kumpasa. Bayina okumpasa. Ndi mwana muwala ate ndi mu kukola nnyo okulaba nti we bampasiza. Sijoogebwa. Nti obufumbo obwo tobuvaamu. Omayize we nali nga omayi mwana. We bakuwaza obufumbo obwo tobuvaamu. Kubuvaamu kubufiiramu bufisi. Nesitukawo ate. Omusajja awedde bannaye. Ate ositukawo nedda. No, I can't get to that point. Omusajja is not my life. I have my own life. They have their own life. Yeah. If it doesn't work out, press next. Ngofuna omulala. Hey. Ate nayo n'omulala. Otuuka poiwo otuuka n'olanga kino kiganyigoga katebe maybe si byange kambyese. But you think nze ndowooza nga olaba wetukera ku makya nga abamu baava balala gagga. N'obufumbo we buli. Obufumbo si bwa bonna. Obufumbo si bwa bonna. But by the way simanyi abantu bagala kitwala batya naye nze I find more peace nga ndi nzekka. Me, I find that every time I have someone I get sick. Nedda nze wembeera mu relationship. Omutima guba gunnu. Yeah. The relationship sinyangu. Omutima guba gunnuma. Era nze bantu nabagamba Matilda. Negwe. Matilda, I think government should legalize it. Can we be married? Onabere kisasingoli abira kawemba. I think that can work out. Ekyo tekisoboka. Ekyo tekiriyo tekisoboka. Eyo delusional world gye nagambye abasajja gye balina ate nawe olina ojjejja. Matilda kati kyogala sigi. Sasa awasa muntu ate nembeera nga mubeera wantu walala. That's wasting time and resources. Matilda, it's not resources. The only way that's for example, Matilda. Wanga nange mbeera walala naye like different countries. Matilda, I live nga wange. Nawe n'obeerewo. Kati weyagala okujja okundabako ng'ojja. Ate ng'osooka onkubira ssimu. Matilda nze nina ekyo ekintu. I don't want to live. Saga nnyo kubeera na muntu buli kaseera. Nze buli mbeera n'omuntu buli kaseera. Antama. Ate nze nkubuulire. Nze sobola kubeera na muntu buli kaseera. Nze nkubuulireko. Can I tell you something about me? I cannot date a very soft man. Omusajja omugonvu ennyo taata. Nipaka nakati sinamanya omusajja kika kigwe njagala. I know that kind of man that can manage me. Era gayo wabanga nsobola otegeera ono omusajja ajja kumpasa. Omanyi kankubuulire kino. Naye omusajja asobola. Esther. Oba empisa mbi nina nnyingi. Nze kankubuulire. Nze omusajja anampasa mba nnamulabye edda nga tannampasa. Naye nange omusajja asobola asobola okunsobola.
alina kubanga wa myaka nga 7. Nze si myaka character. Omusajja oyo omukulu omulaba nga kitaawo. Kati newaba akugamba ekintu olaba nga tatawo yakunyumiza. Okitegedde nze gwendaba gwendaba. Omusajja ali soft ennyo tansobola. Because I've remembered the relationship I had with that kind of guy. Nga mukulu nnyo. I respected this man. Era nga buli kye yangamba nga yes daddy. Yes daddy. Kati I think ye test yange. Nakuwa omusajja mbiwadde yali mukulu. Naye nga ye talinga mwami gundi kuleka mayiro 9. Nga mutambula mwena mwekutte. Yali yakula bulungi gwe gayi nga yali yakula bulungi bana batakula. Wangi maama. Ate yakula kyetegeeza nga tebakula. Alabika bulungi. Era balaba nga atambula ne size. Kati ffe tulina omubiri kati you know kati otambula n'omuntu balaba nga gumwenkana naye. Naye nga musajja mukulu akuzaala. Ane Matilda tusiibule. Banaye tubaagala nnyo. We'll see you next time. Thanks for always watching and loving us. Banange temujjango okwo. Amiina. Kwatira. Emboozi enyumidde. NSSF message empeereza yaaki.